akirimu polisi emuteeze akumba agenda tewali agamba nti ono ye waffe okutegera oyo muntu waffe. Mu Bayibuli abasajja bajja ne bagamba Yesu nti waliwo omulala wali gwe tulabye ng'abuulira enjiri, tugende tumugaane tumuwere. Nabaga nti oyo atatulwanyisa waffe, mumuleke. Oyo waffe ali ku ludda lwaffe, wano tewali ali ku ludda lwa Bobi Wine. Bwe bamala okumusikambula bamutadde mu mmotoka, bamututte Nalufeenya simanya Naggalama, bamugjeyo bamututte mu kooti, bamututte Luzira, nga balyoka bambala amasuuti nga bayita n'abakamera basibetayo emyufu basaako omukofira omumyufu. Nja kubawera nga nkutta obuyinza obwo hypocrisy efaanana bwetyo obunanfuusi bwe butyo, kati nga bagenda ewagundi nga bakuba amasimu basayija oluwa tuze ababaka ba paalamenti tuze kulaba ku musibe waffe Bobi Wine, twagala kulaba ku musibe waffe olwo kamera nga zibakwata. Struggle gye twagala ya ku nguudo, si yakuba masimu. Alright, nja tumaliriza ku nsonga ya Bobi Wine, tukwate ku nsonga ya kubana kadde katuweddeko, twagala kusala ddiiro ogenda Agago ku mikolo gya lebadde egy'eggwanga. Bobi Wine kiki kyasaanye okubanga zzaako, because kino kimaze okumwoleka lwatu nti bakukwata ne bakusiba Luzira ogenda kubeerayo bwomu. Atuule asiriikirire alinde akalulu ka 2021 gwe kogamba nti bannayuganda bajja kumuwa obululu kuba endagamuntu babantu abakunze nabaddeko ekololo gye bazifunira nga abantu bangi omulimu agukoze abavuka bazifunye era bajja kera bagenda bamulonde mu gwokubiri mu 2021 bamu obululu mu bungi akalulu kogamba nti tebayinza kumulangirira ne waba akawangudde. Kati kyabalina okuzzaako atuula alinde 2021 oba yeddireyo ekyaddondo alobinga ekifo kya parliament edi mu parliament yetuulire. Waliwo bempulira nga beekubagiza beegumya tugenda mu kalulu balinde bakakwatako balabe kalulu agezaako ate kalulu ajja kulaba. Abaganda bagamba akali bakendo okalabira mu mukonda, okalabira ku mukonda. Kire mumpulire akali bakendo okalabira ku mukonda. Bw'obanga tokisobola wano ate wali tojja kisobola kubanga kati kyetulabako tulaba tiyagaasi yekka. Wali n'emizinga gijja kuvaayo, tankana zirabako ku luguudo waffe ejjinja nga zeewujja. Kaakati olunaku lw'okulonda akole ki? Atuule alinde 2021 akole bino bibiri ne 2021 tagasa talina kyagenda mufunamu, abyesonyiwe. Alina kunoonya engeri gy'amatizaamu abantu bamwegatteko ne bamwegattako. Bobi Wine nkubuulira muganda wange oli Luzira, Baba TV bagitaddeko batugambye kubanga nabakubidde essimu nabakubidde essimu ne mbagamba nti njagala Bobi Wine awulire ebigambo bino. Luzira bagitaddeko Baba TV era Bobi Wine gy'alaba kati. Bobi Wine kati nkugamba kubanga ne message zammwe Luzira tuzirabye wano wali ku ssimu mu break nti abantu nga toli nabo omala biseera, abantu nga bakuwagirira ku Facebook, abantu ng'osuubira kuwa kalulu naye nga engeri y'okkataasa tebagirina. Plan B omala biseera kakalulu Bobi Wine nkukakasa abantu bajja kakuwa ogenda kayoola naye nga bafaanana batyo ne bakusikira kaleerwe awali abaagalwa abo ne bajjayo ennyanya ne balenga engege enkalu mukene ne bajjayo ebinyeebwa ebisekule ne batunda. Tiwayo musajja bamukutte bamututte abasajja abo. So pulaani gy'ogambye nti akole ki? Ku bibiri akkirize okuyitibwa gannemye nga Besigye oba afune engeri gy'amatizaamu abantu bamwegatteko. Besigye ekimulemesezza kiri eki? Nkola y'abantu kumuyiira bululu nti yafunye miliyoni 4 naye nga tebasobola kuvaayo kulwanirira kalulu ku miliyoni 4 ezaamuwa tekuyinza kuva kwadde 5,000. Leka naawe kugaziya nnyo bwotyo simanya yakuguze. Besigye taweza n'abantu 1000 buli lwagamba nti tuyingire Kampala ku miliyoni 4 ezimulonda. Kati Bobi Wine bwe banga lyekkubo lyogenda okukwata naawe tugenda kutuuma gannemye nga bwe twali tuuma Besigye. Ensonga katugiveeko. Webale nnyo balire ddala olunaku olw'enkya tusuubira Bobi Wine
okubanga ajja kuleetebwa mu kooti eya Buganda Road Court ogenda maaso n'okubeera nga tebongera okuwuliriza ensonga ze. Tusuubira nti ajja kuba nga afuna bail. Yali meant kufuna bail luli bamukwata naye ekintu kyali scripted because and I like by the way I like the way these people do their things. Bibeera scripted. Bamanya nti omusajja ono katumutwale ku kooti ng'obudde buli a bit late bwe tumutuusa mu kooti bw'ayingira bashwalitizi be tubasibire ebweru. Omulamuzi agenda nti mumetawo mweyimirira nga basalwaga nti abasajja balemesezza okuyingira. So eventually n'atwalibwa eruzira. That what it was a script which was followed very well. Eyenkola najjagadde. Omanyi bw'okola ekintu ng'omaze okirowoozaako tokola nsobi nnyingi. Kale olwo nnyo bali ddala. Tukyagenda maaso ne program basajja mivule live eyo ensonga tugivuddeko. Nja tumalirize n'ensonga kubera kikatusigaza dakika nga 10 okuba nga tuva ku mpewo. Ensonga ya Nabe agudde mu kanisa. Wiiki eno yonna emitwe ku mpapula z'amawulire New Vision, Daily Monitor, Bukedde bayilayitinze nnyo olutalo wakati wa omu ku basumba abagundiivu abasinga amaanyi mu ggwanga kati wetwogerera Pastor Lozius Bujingo ne mukyala bafunamu obutakkaanya naye engeri ebintu bye bikwatiddwamu eraze nti sitaani tabanga ayingidde ekkanisa okugitabangula. Bw'otunuulira ebigambo ebyogerebwa Pastor Bujingo n'akasuka omukyala n'akasuka Bujingo n'ayimirira ku kituuti mu kanisa n'aweereza onagenda mawulire n'aweereza walina akantu ka postinze ku Facebook noga nti abasumba batusabira ne batugobamu emizimu tugenda mu kanisa ne batusabira ne batugobamu emizimu egiyingira mu kanisa ani agisabira okugigoba mu kanisa akantu ako kanyumidde nnyo era njagala okalambululeko kubanga emizimu gizo kwa gyayingidde mu kanisa. Olese bulungi ogambye nti Nabe ayingidde mu kanisa. Ono Nabe naye kosembezaayo kafu ogambye nti avuddewa ako kafu. Njagala kutegeeza Bannayuganda nti nga bwe nnumwa ennaku nga bwe nnuma ey'Abannayuganda okugaana okuwagira Bobi Wine ng'ate mugamba nti mukooye mufugiddwa bubi. Ennaku bwe nnuma ne mu kkanisa. Taata wange yali munaku teyasobola kumpeerera. Abalokole be bankuza be bampeerera okutuuka waggulu gye nakoma. So ekigwa mu kanisa kikukwatako nnyo. Bwe nakulira omuggundu guno gwonna gugenza okujja omunene ogwo si mwe nazaalibwa naye nalina ekiseera bwe nayingirirayo. Abalala bonna bonna abazze bonna ebizze byonna bibaawo nga ndi muli. Kaakati bino byonna bye muwulira bashapinga kinene nnyo obulamu bwange. By the way n'okugenda mu Amerika abazungu bansanga mu kkanisa z'abalokole. Ntuuke eyo ndyoke mbangulwe. Mu Uganda okusoma kwa nnema nakoma mu P7. Nze nakoma mu P7 awo mu P7 drop out wane Uganda. Bino bye muwulira byonna Amerika balokole be babinteekamu obwongo gy'obujja. Senga tebali balokole abo sandigenzeeyo kati nnumwa. Kaakati kino kyemulaba mu mawulire kyemulowooza nti kyakabaawo kizze buzzi. Nakyo kambayambe omanyiri neggwanga ndyogerera n'ekkanisa kubanga ekkanisa eyo mwenkulidde. Kati abasumba abasooka baali mu full gospel gye bayita gugudde. Wali Makerere ebyo tebyaliwo. Abalala baali ba Baptist, abalala baali ba Deliverance, abalala baali ba Presbyterian Church. Ebyo ne erimu eri Mengo wali ne erimu Church ebyo tebyaliwo kubanga tebagezaako kugulumiza ssente mu makanisa gaabwe. Essente teyali issue. Factor ya ssente. So it was purely spiritual. Gwebale nnyo byali mwoyo
bintu bya mwoyo bintu bya Katonda kulokoka kubulira njiri kwenenya bibi kugoba mizimu kulindirira genda mu bwakabaka bwa Katonda nkiddemu tulye kiddemu kulokoka kubulira njiri kwenenya bibi kugoba mizimu kulindirira genda mu ggulu period. Ekanisa nebeera nsirifu. Ekanisa efudde nnyo ku mulembe gwa Mwami Museveni. Efudde. Eggwanga teriyinza kufa. Ekanisa lisigala. Oloko ino busigala nga bulamu. Ngenda kwongera ssente ogirira. Wanjise. Ogirira. Nja kwongera. Kadde muggo okwogera. Nti eggwanga teriyinza kufa. Obuloko ino busigala nga bulamu. Ngenda kwongera ssente. Obula leero ate kati zino pound. Ate kati zogaba pound. Abamanja bwe nfumba mu studio munoonyeeko. Yes. Eggwanga ffe ba professor. Sibo kye tusomesa. Kubanga tusomesa bidi research. Eggwanga teriyinza kufa. Polisi nefa. Ekitongole ky'abalamuzi ne kifa. Parliament nefa. Ba minister ne bafa. Government z'ebitundu ne zifa. N'ogamba nti ate obulokole busigala bulamu. Oba weerimba. Oba weerimba. Gavumenti yaffe byafuuka enkozi ya ssente. Abantu nga bali mu kunyaga bunyazi. Buli akayingira mu ggwanga. N'abalokole ne bayingiza ssente mu makanisa. Buli kimu kyafuuka kya ssente. Nti kakati ogenda okulaba ku screen zaabwe ku TV. Mobile money enamba ne bagiteekawo. Weereza ssente ku mobile money eya MTN. Weereza ssente ku mobile money eya Kakuyege. Weereza ssente ku mobile. Ne bateekawo ebintu. Ekiweebwayo. Ekimu eky'ekkumi. Ensigo. Surprise money. Kasonda mu surprising ne ssente z'abantu kyasuubira. Surprise money. Building fund. Tegeera. Ne bakola ebintu biyitirivu. Okutegeera? Yes. Kakati obuzibu buteekwa kujja mu maka kubanga abamu abasumba zifuuse business era abamu omukyala bw'aba tafunye okutegeera ateekwa kupulaninga kanisa eyeegwe kubanga mwakitandika nga business nga mwali nga mukyali baavu nga mwali mufunye endiga muzijjemu ssente broader picture of the church. Kino kye mugamba nti kitandise kati kankulage ssente bwe essente kasita ogyagala ennyo institution y'amaka eteekwa kufa kubanga Katonda yennyini ye yatandika institution y'amaka. Otegera gateekwa kufa. The love of money kasita yitirira amaka tegasobola kusigala. Ekyokubiri ekifa ebeera kanisa. Katonda yennyini yatandika kanisa. Ebibiri ebyatandikibwa Katonda birina kufa. The love of money, Yesu yagamba, is the source of every evil. Evil nti okwagala ennyo ssente y'ensibuko ya buli kibi. Ekibi ekitta amaka. Ekibi ekitta kanisa. Ekibi ekitta eggwanga. Kasita bayingizawo ssente. Obufumbo tebusobola kusigalawo. Kubanga tebakyalaba mukwano, tebakyalaba mwoyo wa Katonda, balaba mane. Balaba ssente. Kati n'ekiro kye mugamba nti kitandise kati. Mu budde busigaddeyo kanti kubulira. Tufunze kuba kadde kakendedde. Ekkanisa ya Uganda yafa nnyo. Obufumbo okufa muleme kubutandikiza mu lupapula lw'amawulire bye mwalabye mu New Vision. Abasumbo babalira ku ngalo abalina obufumbo obuteredde. One, abasumba bakuba abakazi baabo emigo. Bakuba abakazi baabo. Abakazi b'abasumba batudde ku mpiso. Nasulanga mu ddiiro eri omusumba nga mu kisenge akuba mukazi we. Abalabe batabaganya bayitirivu be mutamanyi. Omulala mukwano gwange nfiira bulago naye musumba mukazi we ng'ali lubuto yamugamba nti nyambaako. Omusajja yamugamba kati nkubulya tusitole sirisoma mawulire nga mmwe. Omusajja yagamba omukazi nti sitoovu eyo nga yayiseeko gy'amata lwaki togozaako nolokotekamu amapya. Omukazi namugamba nti ndi munafu nyambaako. Nafuye sina maanyi. N'amusamba olubuto ne luvaamu.
yamukuba tteke pasita oyo mukwano gwange nfiira bulago twalwanagana naye okutaasa omukazi okumuzza engulu naye yali agenda sibisoma mu mawulire ye yalugenderamu abasumba bakuba bakazi namba 2 kanjikuwe abasumba ba Uganda abalina abakazi e London ne mu America bangi nga wano mufumbo yes nga neeri mufumbo omwali wano London yawasadda kale etteeka lya Paulo omwali na girlfriend mu America etteeka lya Paulo baba balibusiza amaaso omu ne polisi ya Uganda ya America yamusiba kati nkuwa bwino polisi ya America yamusiba nga bye sente ze bamusondera okujja okuyamba abanaku mu Uganda wane Uganda ne bagamba nti ali mu kanisa mu America abuulira njiri okumala omwaka naye nga ali mu kkomera rwafurawo mugamba mbu nabe atandise kati kankuwa ekirala ekanisa yafa eggwanga kasitalifa buli kimu kifa omusumba ng'atugalamiza anti kati mwamanyira byakusoma mawulire kati nze kankuwe byennyini bwino gwalabako n'amaaso go omusumba ng'atugalamiza wansi ku mukeeka nga tugalamira nga mweyalawo wansi awo nga tetulina masaati essaawa ewezenga emu eyakawungeezi ng'atukwata ku vidiyo ng'agitwala ebweru abaana tebalina kye beebikka naye nga masaati twajjamu majje nanokubabikamu ebika kati bumuluza nti bitandise kati amasaati twajjamu majje n'atukuba ebifaananyi n'abitwala ne sente teyatuwa naye nga yabasuubiza nti ajja kukomawo n'akasente abaweeko okutegeera kakati abasumba abazzeemu okuwasa ne batasonyiwa bakazi baabwe abo we bali nga bwe yali yakafuuka omusumba ng'akyali mwavu bwe yafunamu akasente n'amwesamu yesu yatulekera ministry of reconciliation ey'okutabaganya omuntu ne katonda otabaganya otya omuntu ne katonda ng'ate gwe ogaanye okutabagana ne mukazi wo awo we muba mubalabira oba ddala katonda yabatuma okubuulira enjiri damu statement eyo yesu bw'aba agenda he left to us the ministry of reconciliation we are mandated, we are authorized, we are instructed, we are ordained, we are anointed to reconcile man and God. Kati yesu yatulekera obuweereza obw'okutabaganya abantu ne katonda tutabaganya tutya abantu ne katonda gwe batalabangako nga gwe tosobola kutabagana na mukazi wo gw'olabako awo tubajajingira bano katonda yabatuma kituufu basumba batuufu oba businessmen kakati kankuwe omusumba bwino mu kanisa mwe nali owulira yesu tumutuuza mukyala we amukutte n'omuwala owulira omuwala nze ngenda okubeera best man ku mbaga ye ono omupya ono omuwala ye omupya nze ngenda okubeera best man ku mbaga ye omusumba amugamba nti mpa ku bisoobooza taamu egende ne babakwata mu kanisa mwende mwenali omusumba omulala mukyala we yaganirayo mu Amerika n'amugamba nti oyenze okukamala obukamazi sidda n'awasa wali wano n'awasa omulala mwe abakiyita mbu nabagudde mu kanisa nedda si kipya kati kankubulire nti tulina omusumba wano yagamba abazungu nti alina kati nonkuwa bwino abazungu benyini be bambuuza mbawe bwino yagamba abazungu nti alina ekkanisa 52 mu Uganda wano tuyingira mu kkanisa mu Amerika tusanga ebipande eby'abantu abaweebwa obuyambi all over the world mu nsi yonna ekkanisa eno beewa obuyambi ndabako n'ekifaananyi kya pasita ono ali e Buganda nga wansi we bataddewo evangelist mu Uganda 56 churches erinnya kandireke alina ekkanisa 52 52 churches ng'alina akakanisa aka kali wali mu Kisenyi naye kati kagwa n'okugwa kavaawo pasita Kiganda yabateekako amaanyi mangi ndoza ne kagwa nga essente zijja ne bambuuza nti ono mumanyi nga n'agamba ntya
Wagaga nti mumanyi. Ende ngamba nti mumanyi. Nomuleka nayisawo ebibi. He's a great musajja w'amaanyi. Musajja w'amaanyi alina ekkanisa 52. Ayamba abantu. Bensini kamanyi. Yes. Otegera. Ababba obubbi mu kkanisa abo toyogerako. Kakati kankubulire. Mba ndi mu kkanisa emu. Ng'etandika leedi. Kati kankubulire byange byokka sijja babulira bya papula z'amawulire. Bwino wo. Ebulire wange. Omusajja omuzungu ng'asalawo ng'atuwa ssente omusaala. Ssente ezo bw'ozivungisa buli muntu ng'aba afuna emitwalo 60 ku bakozi ba leedi. Omusumba ng'atuwa mitwalo 18 ono 19 asinga ennyingi 2 ana gonna n'agalya buli bakozi. Balance n'amuddiza. Abo bagenda mu ggulu. Bye batubulira nti mukole ebirungi mugende mu ggulu. Kakati ogamba otya nti Katonda asonyiwa ebibi nga gwe tosobola kusonyiwa omukazi wo? Gwe omukazi ogamba otya nti ate ye mukyala Bugingo njagala kumwebaza. Newankubadde nze Bugingo byabwe si byendiko simusalira musango. Ye Bugingo yagambye nti omwami namusonyiwa dda. Era waddemba okuddeeka. Enjiri. Statement yadde nnene eyo era kigezo eri omusumba. Kigezo eri omusumba. Kakati fe abamanyi Bayibuli tulinze omusumba tulire kyaddamu. Omukazi ye yamwesoose. Kati ze nakusonyiwa dda. Waddemba okuddeeka. Enjiri. Anti ne Yesu bw'atuyita bw'atyo. Nabasonyiwa ku musaalaba. Mukome weeka. Come back home. Nti bano abanzise abakoze bino mbasonyiye. Kati omukazi agambye nakusonyiwa dda. Koma weeka. Nga Yesu bw'agamba. Enjiri. Kati eggwanga litunulidde Bugingo. Oba naddeeka. Kakati njagala kukubulira ekiri mu kkanisa. Ekisiyaga omusumba mu kkanisa emu mu Kampala wano. Mu Kampala. Atuuzibwa wansi ne bamubuuza bino wabikolanga nga tonnaba kuwasa kati wawasa ate lwaki okyabikola? N'agamba nti munsabire bannange ndiko omuzimu omubi munsabire. Ng'ate ne musumba. Nga musumba ali katuuti ali ebisiyaga. Ali ebisiyaga. Omusumba n'ayogera bw'ati. Mutereze kamera. Mbimegguzeewo. Nava wano ne ngenda e London. Ne ntuuka e London. Musumba yayogera. Eyali anninze. Ne simulabako. Ne nonyaawo okusula. Kati ekifo ekyo kankireke we yagamba. Omuzungu yamusanga kankibuuke. Omuzungu n'ansanga nga ntudde wano. N'ansaasira n'antwala eka amponye empewo y'ekiro. Kubanga yali alina okunona ku airport yannona. Bwe yantuuse eyo n'ankozesa. N'andya ebisiyaga. Okuva olwo omuzimu ne gunnyingiramu. Ali wano abuulira njiri. Abaana abasiyaga. Buli musango gutwalibwa ku poliisi gwe batta. Kubanga balina ssente empitirivu. Ekisiyaga ekiri mu kanisa gwe kimanyi. So ekintu kyavunda dda beyond explanation. Kati mwe mubisoma mu mawulire nze mulimu enkulidde. So byetusomako bye bitono ebiri mu kanisa bye bingi. Nemugamba mbunabe agudde mu kanisa. Ani abagambye yagudde mu ggulo? Yagudde mu ggulo. Abasumba abaagala endiga zaabwe tubabala. Abasumba abakuba abakazi tubabala. Abasumba nga bayawukana dda mubalaba mu kanisa awaka nga ono yazira ono. But Mivule, how do you preach what you don't practice? Obulira otya abantu okusonyiwagana n'obulira abantu okwetonda ng'osobezza n'obulira abantu obutakola bwenzi obutabba obutalimba nga gwe muwangalira ng'omusumba. How do you preach what you don't practice? Kugambye ekkanisa ezasooka zaalinanga conviction okulumirizibwa nga kwa mwoyo wa butuukirivu. Kati ezisinga kati si zonna. Ezisinga kati owulira za ssente. Okutegera era ebintu bibiri Billy Graham nga tannafa yagamba ebintu bisatu ebisuula yaziyita the great G's. Gold ze ssente. Gold esudde kanisa. Ssente zitabangudde kanisa. Ssente.
abasumba batandika ebiwaani ne babikola nga abakyala balaba ne bateekayo abakyala nga bebalimba abantu ekintu ne kikula engeri gye kati abatulaba nja kudda omulundi omulala mbabuulire ebyamagero engeri gye bikolebwamu step 2 ebyamagero ate nkoleyo puroguramu endala mbabuulire engeri gye babuliramu enjiri ku lediyo ebikolebwa mu lediyo kubanga babikolanga ndaba mu studio nga bali mu studio munda ne bansasula n'okunsasula nteyogera ne bakuteeka mu mbeera owulira nga gamba na basajja b'amaanyi basajja bakatonda okutegeera so Billy Graham nga tanafa yagamba nti ebisuula abasumba they are the 3 G's gold the sente number 2 girls abakyala number 3 glory ebitiibwa kwegulumiza wano kingi nnyo obuvundu amakanisa gonna si mavundu obuvundu obuli mu kanisa za wano gwe tunabulaba kamalirize na kano kubanga bakogeddeko obuvundu bw'omu mutima wano woobulabira oba ddala nga katonda yabayita muleete sente tugenda kukola lediyo muleete sente twagala lediyo ne baleeta sente bino tugenda bikyusa nga tuzze mu buyinza mwali musabire bimulemye kubanga baagalamu akalulu okutegera ate nze ngenda kala kataba na Uganda emyaka 10 egisooka nga tewali kulonda awo ojja kufuusa dictator nti eggwanga naye nga nditereezezza ne baleeta sente owe miliyoni 10 owe miliyoni 2 owe 15 owe 2 owaki omusumba n'awandisa lediyo mu mannya ge bwe bufere nambeemu awo ekyo tebalina kirala kye bakiyita kati kansomesa bana Uganda bwe mugenda okunoonyereza erinnya eryo baliyita mujja kusangayo nga ekkanisa eyitibwa His Blood Christian Church nga gemannya agali mu tayito ku ttaka ekyapa nga kiri mu linnya lya kkanisa bagita His Blood omusaayi gwe tewaliiwo kitongole institution society cooperative company group ewandisibwa nga terina mabega waayo a human being nti kakati mumwizo ganta lino ettaka lyetwagula ng'ekkanisa liri mu mannya ga kkanisa pasita waffe yaliwandisa eryaffe liri manya ga church era aleeta n'ekyapa n'akibalaga aleeta n'ekipande kya tv n'akibalaga ne church eno eyagiwandiisa okufuuka kampani esobola okuba ne property yaani director waayo yaani babayita ba directors kati mwe babalimba abakristaayo nti lediyo eri mu mannya ga His Blood radio station yo Blood Ministries ani yagiwandiisa okufuka company esobola okuba ne assets nembaletera certificate tv twamaze ddo giwandiisa yiyo kamera sika bengalo z'amaanyi awo kamera balage nga tv certificate egamba His Blood Ministries ebyaffe byonna biri mu mannya ga kanisa emabega waayo director eyawandiisa yani His Blood yani abeera pastor otegera kati mwene babalimba ettaka liri mu mannya His Blood Ministries ettaka lyaffe liri mu mannya ga church His Blood Ministries naye tewali ministry ewandiisibwa nga teriyo ba director abeera pastor buno bubbi buno bufere okutegera nga mpunzika tuva wano tuba tuli ebweru eyo omusumba najja nga talina standing generator eyeteekako standby generator eyeenasula yokka ng'amasanyalaze gakoze gatya gavuddeko generator ne bagimuwa kamalirize na kano generator bagimuwa najja e Uganda n'asolooza sente bagule generator bagulire enjiri ya mukama waffe
Yesu yagamba nti balijja ku lunaku olw'ekiyama mu muntu olwakiyama olw'omusango nga bagamba mukama waffe twawulira enjiri ffe twagoba emizimu ffe bolaba n'abagamba nti ŋŋenda kubagamba nti muve wendi mmwe mwenna abakolanga ebyobujeemu bomusumba oluyi sibamanyi ne bagamba nti mukama waffe tumanyi otya nga twagobanga emizimu nga twamunyanga twayogezanga abakasiru nti mugende naggalawo n'olugi yali tayogera ku basiraamu kano kakulu nnyo mwabali mu kontrolumu munyongera eddakiika emu ebyawandiikibwa ebyo byali tebyogera ku basiraamu kubanga abasiraamu tebagoba mizimu ebyawandiikibwa byali tebyogera ku abasameniside tebakola byamagero ebyawandiikibwa byali tebyogera ku Church of Uganda Anglican Church tegoba mizimu ebyawandiikibwa byali tebyogera ku Catholic Church abakatoliki tebazibula bazibe b'amaaso yali ayogera ku balokole byamagero nti bagenda kujja ku lunaku olw'omusango nga bagamba twagobanga emizimu Yesu emizimu nga gituwulira ne tuzibula abazibe ne tugoba emizimu gy'obwakiggala bakasiru ne boogera nti Yesu n'abagamba sibamanyi nti totumanyi otya twagobanga emizimu mu linnya lyo n'abagamba nti muve wendi mmwe mwenna abaakolanga ebyobujeemu ne babasindika mu geyeena tebaali basiraamu yali ayogera ku balokole ekiri babeerako ku lunaku olw'omusango abeefula tebakola byamagero yali yabalabadde kati mwemugamba kiki ekigudde nabekyagudde Yesu yabiragula dda nti bagenda kufaanana bwe batyo ate ako mbawaddeko paati 1 tulinde paati 2 sibula abantu tuve wano sibula abantu tumalize program kaakati njagala okusooka okusaasira abatamanyi biri mu kkanisa munda n'abamanyi okumanya okutono abagenda okunvuma mbasaasidde kati mutandise abo bavume naye ffe abamanyi bayibuli kibaddemu kubanga nze sibisoma mu mawulire nkibaddemu mbagambye nti yo paati 1 ndeeta paati 2 omulundi omulala neneebaza abangoberera ku Facebook ku page yange Basajja Mivule official era tusitreaminze live n'abala bonna mujja kusobola okuddamu okubiraba ne ku YouTube tugenda kubya uploadinga bigenda kubeerayo ku YouTube mbeebaza mwebali nnyo okutugoberera mwebale okutwagala Katonda abakuumi. Alright, Baba TV eyo bwakyabazinga program Basajja Mivule live bwetyo bwegenze mu dakiika ntono nnyo tugenda kwigatta ku mikolo egy'eggwanga egy'olunaku lw'abakozi egiyindira wali mu district ya Agago. So anytime from now tuva ku Baba TV ojja kuba ng'ofuna emikolo egy'obutereevu era n'olunaku olw'Essande tujja kuddana mu program yaffe The Light ekitangaala okuva essaawa 10 n'ekitundu nga tugera ku nsonga era nga bwe zitambula mu ggwanga president w'abantu ajja kugattibwako abakulu abalala tugende mu maaso n'okuba nga ate twongera okubaganya ebirowoozo yamba mwina kyese buyende olw'omukaaga tujja era twebaza bannaffe monna b'amakampuni gonna agadduukiridde omulanga guno twebaliza ddala ennaku z'omwezi musanvu mwezi gw'omusanvu ekituuda kya Baba family Baba FM Baba TV tujja kuba obugembe mu kisaawe okuyingira mutalo gumu gwokka so tubaaniriza mwenna bannaffe okujja okubaayo. Baba TV Uganda Facebook Basajja Mivule official Facebook tubadde live era comments nyingi naye akadde kaganya okuba tuziyitamu nembagaliza olunaku lw'abakozi olulungi isefe kyabazinga afunvuwe.